ndabye omuvubuka ayitibwa Rama ndabye yeyita Rama ng'alumba Seekakiti nti atadde politics mizikiti. Obusiraamu bwonna bujjudde politics. Obusiraamu okuva ku ntandikwa okuva ku aya esooka paka Allah yajja ayogera ku politics. Seekakiti kyali mu kukola abasheekhe bonna mu ggwanga ne bannaddiini kye baali badde bakola. Ali ku manhaj, ali ku nkola y'obusiraamu entuufu basalafu swaleh gye baakola. Problemu gye tulina mu Uganda baseeka bonna baali badde balinga Seekakiti naye obuzibu bwonna baseeka abaliwo abasinga Museveni yabagula. Oyo ali mu kumumanyira n'okumulumba teyasoma busiraamu, tomanyi ky'omanyi busiraamu gwe. Gwe Rama tosobola kusoma wadde Al-Fatiha, toddamu na kwasamya kamwako tomanyi busiraamu. Gwe okuvaayo n'ogamba nti Seekakiti ali ku haramu okukwata politics na oyo si point obusiraamu. Ffe tulina okusomesa abantu butya bwe tulina okulonda obukulembeze. Oyo ye mukulu Sanya Mwaideen avuddeyo ku nsonga ya Seekakiti wamu ne Rama. Nsonga ki Rama agamba Seekakiti talina kubanga ayogera politics mu muzikiti. Ate Seekakiti agamba talina buzibu, talabamu buzibu bwonna. Ate nno waliwo olutalo lungi olugenda maaso. Waliwo Seeka naye yayambalidde ali muzungu. Lwaki atwala bya politics muzikiti byonna byonna tujja kubanga tutuuka yeeyo naye tukasooke tumalirize n'ensonga za Sanya. Olumaze okuba nga ayogera ku ebyo n'atutegeeza mbu abadde musibe era mbu baamukwata Ndidi abadde abuze naye ne yeebaza mbu abo abakoze ekyamaanyi okulabika ng'ateebwa. Nakwatibwa naye nateebwa message ziyimirire nina eddembe lyange ndi bweru naye nga nakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 31 January lwe nakoma otegeera mbadde mu kifo nga sisobola kulaba wadde kiramu so nateebwa baganda bange neebaza bonna abaakola kaweefube nyimbulwe n'okusaasaanya okukwatibwa kwange kuba baali bankutte enkwata yakasirise nateebwa akwatibwa ekitongole eky'ebyokwerinda kijjati ekirwanyisa obutuju ne bantwala ku Seemwayi so gye mbadde nkulungudde ebbanga eryo naye nga nateebwa. Neebaza Julius Katongole mumiransanafu eyasaasaanya okukwatibwa kwange. Neebaza Secretary General Nup David Louis Lubongoya. Neebaza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okunnwanirira. Naye jjukira nabaleetera n'akatambi ako nga Rama awone nga Seekakiti. Akati Seekakiti yavuddeyo n'abanga alambulula oba amuddamu. Ate neera Rama avuddeyo n'akola akatambi akalala ng'era naye ayanukula Seekakiti. Luno olutalo lunago lutya nga tuli mu swawumu. Ndi ku nsonga ya Seekakiti tapping screen sharing live recording message etuuke ku Seekakiti. Seekakiti obusiraamu tebutambulira ku ggwe. Nsebo nagambyeko mbu lwaki oleeta politics mizikiti n'oyitirawo ne YouTuber. Oyita ba YouTuber. Seekakiti oyita ba YouTuber. Nkugamba oyita ba YouTuber. Bino tebyabaddemu ba YouTuber. Ekikulaga nti nawe kennyini oyagala likes na following. Seekakiti oyita ba YouTuber. Nokulabye nga weeyogeza Seekakiti osobola okuba ng'oli Seeka naye ate gwe okuba Seeka tekitegeeza nti ontegeerera. Ndi musajja musiraamu byenjogera mbijja mu Qur'an byenjogera mbitegeera. Seekakiti jja politics mizikiti ogenda kusibya abaana b'abantu. Seekakiti jja politics mizikiti ogenda kusibya abaana b'abantu. Seekakiti ja politics muzikiti ogenda kusibya abaana b'abantu. Navuddeyo nkugamba Seekakiti toteeka politics mizikiti onoonyeza mangu awo YouTuber. Oyagala kwewozaako we defendinga. Seeka ja sympathy mu busiraamu. Fe abasiraamu tusinza Allah tetusinza Nup tetusinze NRM. Wemba nkugambye nti politics tebamuteeka mu muzikiti novaayo n'okola statement egamba nti obusiraamu politics. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yavaayo nga munnabyabufuzi dirwa yali atadde politics mizikiti. Seeka nasoma
osobola obanga omanyi obusiraamu naye ate tosobola tegeerera busiraamu. We ŋŋamba mbu Seeka Kitijja politics mizikiti mba ntegeeza nti ffe entalo tulwana za Allah. Avuddeyo ayise ba YouTuber mbufa abasiraamu simanya politics atambulira ku basiraamu. Kuva ddi nga politics atambulira ku busiraamu Seeka Kiti? Kuva ddi? Twasoma eddiini. Seeka Kiti nkulaga nti ffe tetulwanirira dduniya. Wagambye politics ne mu busiraamu mwali naye nga tetumutadde mu mizikiti. Fe politics tetumwaniriza mu muzikiti. Omuzikiti gwonna guba gwa kusinzizaamu si gwa kulangiramu bya bufuzi. Beera mu politics teryagganye. Naye omuzikiti nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuzikiti nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Seeka Kiti ja politics wa muzikiti gende eri bakuwe sente zo lya pirawo gejja lubuto teeka mannyogo ku ngulu kola kabampaane. Obusiraamu tetwetaaga kabampaane. Obusiraamu tetwetaaga kabampaane. Bano abasiraamu abatya okugambako nze sigenda kutya kugambako. Bakusuubiza emmotoka n'ova ku mulamwa. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bamuwe ebyobugagga ebisinga amamotoka. Yagamba kalimati la ilaha illa Allah. Oyagala kabampaane. Seeka kyalina ne YouTube channel ng'ateekayo sawundi ze zitali ku busiraamu. Seeka Kiti teryagganye kubeera mu mugundi. Teryagganye kwogera ku politics. Naye mwogerere mu kifo ekituufu si muzikiti. Olw'okuba wasoma eddiini. Tolowooza nti tetwagisoma. Tubadde tukyali ku nsonga za Rama ne Seeka Kiti. Munnange ebintu bino byo bikyalanda era biwanvu ne zireeta Seeka omulala ate ye ng'ayambalidde ali muzungu. Aya. Kyagulanyi 226 ng'aleekanira mu masjid fil masjid. Ayadhan billah. Obirinnya ndyogere. Mwabajja okuŋŋamba. Siryogera. Imamu nikubeho omanyi waliwo abadde nga la yakhafuuna fillahi lawmata laa'im. Tebatya kinaddirira. Nga kulwa Allah tebatya kinaddirira. Aba muyita ali muzungu. Ali ku TikTok omweru nnyo bayeerusa. Yayimiridde awo juma ewedde. Natandika oleekana Kyagulanyi. Guno muzikiti gwadda etwagala mu byabufuzi. Hadha masjid Baitullah. Nyumba ya Allah. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basiraamu neetaagamu ku Qur'ani ne yasaluna ne ku misaalo. Alhamdulillah. Simanyi mu kisibo kino shaitani evudde etya ku njegere. Simanyi mu kisibo kino shaitani evudde etya ku njegere. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu kisibo shaitani zibeera ku njegere. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Kivubuka gozzo omanyira buli omugosinga okumanyira baseeka. Nze bale sigenda kunyega naye tokkakkanya muntu. Wallahi billahi tallah ne bw'ova emagalibi n'ogwa emashariki akisa musibanya akira musibanye biki terya kusinga kulabika bubi. Kukitawo sente zalina olabika bubi. Ewaffe mu busiraamu omumanyi afidhul Qur'ani ne bwabeera mutaatya tulina omuwa ekitiibwa okujjako nga tokyewadde. Kati gwe shaitani nagawa shaitani boogere toddamu okunjasamiza omwago. Wallahi thumma wallahi gwe ngenda kwanukula paka kumacha ddamu nkolera endala. Na buli kye wali okoze toddamu okummanyira akira musimanya akisa musimaye biki gwayina face eringa ekikere kye eringa eddiba ly'ekikere. Gosinga okuvoola baseeka mukwata emizindaalo egyo mufuja okunnyonnyola obulungi obuli mu kibi ekibi kye nnakoze nnyonnyola abantu nti ekituufu Ali yakoze kino kikyamu era Ali toddamu. Wallahi mbadde nja kuwuliriza naye bw'ojjoze kunziva tulina kwevoola. Sirabayo ateeka ekikomenti mu bugundi bw'oyo muleke talina magezi. Nange sigalina. Sirina magezi talina magezi. Zina kwabika mipiira. Taddamu okunjasamira.
oyo ayina omumwa gumulinga ekitogi ky'essaati taddayo okunja Samira oyo gwe simanyakira mu wakifesi toddamu okujjako ng'oŋŋamba tyogenda kufa mu kifo kyange toddamu okummanyiira siri sayizizo siri siteekezo toddamu ne bwoba ofukamidde wansi z'okukonsalira Allah ampe muliro gwe ne bwoba onsabira jja nayo sijagala toddamu okunja Samira ogwo gwaku nga nkusiriikirira nga ndowooza oba omuntu ogwo engeri fesi gyeri embi amagezi mulimu naye n'omuntu amagezi temuli. Salaamu alaykum. Ekisiibo kituvuga spirit era guno omwezi gwa Ramadan simanyi na kumanya naye ng'abaana bakambwe era ali muzungu talina bigambo biwoomu eri oyo Seeka nabagambye nti waneeno buli omu asobya ate bw'osobya tukugambako kasita oba ng'okoze ebitasaana era waneeno ali muzungu yagambye nti ono Seeka yeetaaga okubanga omuntu amuteekamu amagezi mu mutwe kirabika matono ye yamuyita na Saitwani yamuyise Saitwani jjukira tuli mwezi gwa Ramadan abaffe kanze nkwongere nkutuwaleyo bulira ebigenda mu maaso era ali muzungu yeeyongera okuba ng'akola ki amuwe awa Seeka ebibye bannanga abatwogerako mulina okuba nga mulabika bulungi tufune amaanyi agabaanukula naye olwonjogerako ng'olabika bubi nange amaanyi ganzigwa naye otukooli ng'akwogerako ng'afaana ng'ekidomola kino ekiŋaŋaali ekireeta lumonde mu kyalo waliwo omuntu akwogerako ng'omutula ng'alinga ekyemisana eyalidde ebisubi waliwo omuntu akwogerako nga tafaananika alinga ekikongoliro ekikuuta ebigere waliwo omuntu akwogerako nga tafaananika ng'alinga kifulasika ekyalise ne bakiteekamu omunnyo waliwo omuntu akwogerako ng'alinga emiziŋŋoonyo nga gyasiriiridde mu ntamu waliwo omuntu akwogerako ng'alinga ekibinika ky'enkoto waliwo omuntu akwogerako ng'alinga amayinungi bamaze okugayamu ne bagasuulaawo waliwo omuntu akwogerako nga yenna akalaakalanye ng'alinga ekyemisana eyalidde ebisubi bannanga abalabika obubi mutuweeze mutufuneko we tunywera ku mazzi bannanga waliwo omuntu akwogerako n'obugambo ono bamusituza busuuka bweru ng'alinga ekyangwe ky'omuguwa yenna nga tafaananika alinga ndaweya za Arsenal Arsenal awo wetuli speedi yairiiri kwetwala kwekuba yonna gye kinaggwera ffe tubaawo nnyo kubanga tugaba mu bujjuvu bwagwo ate nga tuvuddeko eyo munnenge kata ekikonde kinyooke ku stage wakati wa Eddie Kenzo n'owa SFC abaffe ekyabaddewo mbu bwenawulidde mbu Eddie Kenzo babadde ku stage obanga President Museveni ng'ayagala kgenda mbu ne bamugamba asooke ave ku stage oba President Museveni basooke bayimbewo national anthem mbagende Eddie Kenzo mbu n'agenda SFC najja oba nkuyite kumusikambula kubanga yamukutte kibegabega bw'ati n'akyuka n'amusindika eri kamba katambi ako oba bye bituufu anti eyo saabaddeyo munnange eyo sisitera nnyo kusaalimbirayo eyo binsanga wano eno sawa yagenda okuwagira Museveni ki clip kaako naye kyempuliddemu nga abantu bakaayana muleka ayimbe naawe ng'amaze okuba ng'ate amupushinga so kyonna ekyabaddewo ako kentegeddeko naye tujja kweyongera okuba nga tumanya kiki ekyabaddewo ebyaddala what transpired tujja kuba nga tukitegeerera ddala era nkukakasa nti tujja kuba nga tukomawo era tube nga tubibatuusaako bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo ebitambula omwana avuddeyo n'agamba nti munnange nkubuulire oba oli muganda wange oba oli maama wange oba oli taata wange oba oli wa luganda lwange naye ekintu kikwatagana ne pulezidenti wange njogera ku mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti oyo munnange tasobya tagambwako era womwogererako bwoti
ebyange naawe biba biwedde. Waliwo abaana balina omukwano ogwa Namaddala eri pulezidenti waffe. Ku Kyagulanyi Ssentamu siwebwako magezi, tonnumirirwa, toŋŋamba, tontegeerera, tommanyiira. Nkiddamu amagezi gazze. Ku Kyagulanyi oba oli muganda wange, oba gwanzaala, oba oli kojja wange, oba oli ssengange tommanyiira, kuŋŋamba kintu kyonna kyakkola when it comes to Bobi Wine. Gwe naawe antiisatiisa ngenda kufa blood ebijje waffe gye biri bingi, bonna abafudde essinze yabatta ate Kyagulanyi si yabatta. Kati saala bintu byakummanyiira kyenjagala nkimanyi. Tompooninga, siri mwana wa nnyoko, tonnumirwa, si mwana wa kitaawo. Ndeka kyenjagala nkimanyi. Mbeegayiridde ab'eŋŋanda n'ab'emikwano temumpabula. Sagala magezi gammwe mugawe abaana bammwe. Temugeza, please don't. Ku Kyagulanyi. Ate nga tuvuddeko eyo munnange Namukasa atandise. Mbu Bebe Gloria yafunayo omusajja wa Superlife. So yimanyi Superlife kyekitegeeza. Omusajja mbu wa Lakijale, mbu byayogera tebikwatagana. Omusajja bamubuziza okola mulimu ki, n'abalawo emirimu nga 10 awo, naye nga zonna teri mulimu gw'ogamba nti guno mulimu. Nti wakiri yogerako kindi mulimi, omuntu n'amanya nti mu butuufu ono mulimi akeera ku nnimiro n'alima n'akola. Naye omusajja yatugambye ebintu ebiwererako ddala. N'agamba mbu ate n'engeri gye yeeyisaamu mu butuufu olabira ddala omufere awedde emirimu. Naye ate bambi maama waffe musanyufu bitya. Mama Gloria musanyufu. Omwana we kubanga mu butuufu buli kimu, kubanga ate atuuse ku level eno n'atuuka n'afunirawo n'omwami ate nga akana ke bambi akakuumidde ebbanga. Ebigambo bingi ebyayogerwa ku Baby Gloria ne batuuka n'omusibako nti ali lubuto, naye ate akaana ke jjukira kakulidde mu limelight. Ekyokulala, Mama Gloria ono yazaala obwana bwe bwa buwala bwokka, so abwagadde nnyo. Obadde ozenga ng'omulaba birthday yamukolera surprise, ye maama ng'akolera muwala we. Valentine's Day amukolera surprise, amugulira ebirabo, emmotoka, biki, kwegamba ng'olaba maama afaayo eri omwana we. Era nga yatugambye nti ye mwana we tamulabangako na mulenzi mulala. Relationship esoose. So maama ekintu kino akirimu mu makati. Bagende eno maama abaawo yatereeza mukowe esuuti, yakola ki, kwegamba ng'olabira ddala omukwano gwa Namaddala. Nti naye omulenzi mbu waliwo ekibulamu. Mbu n'engeri gye yeesesaasesa olabira ddala omufeera awedde emirimu. Ngambye munange mutima ne ngamba Namukasa ate otandise. Wakakola wano vidiyo nga weenenya nga weetondera kamiliyoni. Ate munange ozze ku mulamu waffe gw'oliko, tugende wa Namukasa tuwulire ebyagamba. Badia muli mutya? Namukasa wano Fred nanga w'ekibiina kya Nuupu. Mbadde ndi wano eno ku TV nga sigwa ku interview ya bba waffe Jonas. Mwana Baby Gloria tabanga tuleetedde omusajja wa Superlife. Mama musajja simutegeera, asomye emirimu gy'akola. Oba ayina ne YouTube channel. Nabadde ngambi sigenda kuddamu kwogera ku story eno kuba twayogedde naye. Ne mbagamba sigenda kuddamu bayingira naye maama. Entegeetege zinfamba. Mpulira sikyasobola, mpulira nina byenjagala okwogera naye bannange. Ono omusajja yandiba enjawulo ziro n'abasajja abatunda emmotoka z'ekibuye. Sabo content creator. Nsonyiwe naye bawaffe nyongedde omubuuza. Ozo omuwulidde nti bawaffe ono waliwo ekibulamu. Ensesa gye yeesesaasesamu yina entambula tatambula nga gentleman. Kwegamba nti yandibadde mulenzi ye bwekitiibwa omwami. Kwegamba engeri Gloria gye yeetwalamu bambi kawala kalungi, kawala
kewadde respect kuva mu buto nti tubadde tusuubira mbu omwami awese ekitiibwa naye yandibadde mulenzi nga mulenzi muto naye ng'olaba nti waliwo abalenzi abato mu butuufu n'atambula n'ogambawo omwana afunye mwana munne naye mbu n'engeri gy'ayanukulamu ebibuuzo mb'olabira ddala omuntu oli owa spalife nze naawe naye kasita era nalabyeko bambi mu comment section nga balenzi banne nga bakomentinga nga bamugamba sebo tubadde tukusaba omwana oyo mutwale serious nti kubanga ye omwana akwagala ebyaddala nti naye gwe engeri gy'olabikamu kirabika olina kyobala abaffe tuveeko eyo munange tugendeko ew'omusumba waffe generation pastor gwe njogera ku pastor Bugembe abaffe era bavuddeyo waliyo amukoledde akatambi n'amugamba nti funa omukazi akugjamu nti oyo gwoliko mbu mwana muto nnyo mbutamusaana netugamba abaffe nga mubimanyi nnyo mbu nedda mbu oyo tasaana kuba maama w'ekkanisa netugamba ye maama wa kkanisa mwagala ali atya katugendeyo nayo tulabe abapushinga sitole y'omuwala ono ne pasita Bugembe mukola nsobi ono omuwala pasita Bugembe azaala muzaale okuleka nga mwagala kumufuula mulya buto pasita Bugembe kituufu ensi emwagaza omukyala naye omukyala ajja mu myaka gye kubanga mulaba nga anyumiddwa empale ze eza damage Bugembe mumuyita muto ng'asuubiza abantu embaga n'omukyala ebbanga ddene ye yabaaki Katonda mu mbiriizi zonna z'alina ku nsi eno pasita omulamba yabulwamu olulwe bannaye katubeere sinsiya n'osumba abantu ebbanga lyonna ng'ewaka teriyo wadde akwalira obuliri wadde okwoleza ndaweya kati tugambe it is not a shaming kubanga obusumba n'obuvunaanyizibwa busubukaka oli ekizampo kyeri b'osumba n'omugigi ogujja kibona nti abawala batandise n'okugula babuloga okupushinga stories olabe nti ekyokuwasa wakituuka dda nekati ekiswaza be baana b'ozaala kubanga mwe Bugembe mumulaba kunyumira mpale naye Bugembe tugenza okukulanga waali nataka kutandika okuwulira Bugembe nga nina emyaka 7 njagala koona 3 waali sitegedde so yeetaaga omukyala bano abawala abato abatandise okumusoomooza tebasobola kumuwa mukwano mutuufu bano baagala linnya na bya bugagga Bugembe yeetaaga ogukazi ogukaddiye oguli mu myaka gya maama kuba kati ono omuwala gwe mumuteekako myaka gyaffe Bugembe singa yasakeera okuzaala ono omwana azaala muzaale 25 sajja myaka 5 gamba tayinza kuzaala buno omuwala ku 25 so yeetaaga omukyalo omulala sizino modulo ga maama nankani sibano so mu mbeera yonna mulireetinge bulungi sitoole Bugembe bwe muba mu bubanja obufumbo mu bumanje bulungi naye ate temukwata baana bato myaka gyaffe kugitandika kugisiba ku musajja mukulu mutumalamu amaanyi bantu bange kubanga kati mukutte generation yaffe mugiwa omukadde taata Bugembe yeetaaga maama nga mukadde kadde myaka 5 yajja okutegeera ennaku neggumba erikaddiye ono mwana ajja kutula Bugembe nze mawulira lwakunyirira kunyumira mpale naye eggumba mbuuliza abannayuganda mwagala ki singa yafunye omukyalo omukulu mwandibadde afunye omukyalo omukulu kati omukyala yono buli omu amwagaliza ate oli avuddeyo n'agamba nti oyo Bugembe muntu mukulu anoonye omukyalo omukulu oyo mwana muto abaffe buzibu ki obuli muno ono Dokita Mulamba yasoma era buli kimu akiina era muntu mukulu ali above 18 sirabamu buzibu bwonna lwaki Bugembe tamuwasa bw'aba beeyagala enewe oba nga basazeewo siraba bukulu bwa Bugembe nakumuwala ono maybe ono naye ali enemy of progress leka abantu beeyagale leka abantu wekinaaba nga kituufu Bugembe asazeewo
atwala omuntu we mu bitiibwa. So awo we tuli buli omu alina endowooza ye, buli omu alina kyalaba nti kisaanidde. Abasinga obungi omuwala bamuwadde abantu bangi bamugabidde aliko ne bubalaba just gwafaanana nti muwala serekwini era omuwala serekwini oyo malaaya asuuse oyo bannange. Ne mumubuuza ekibuuzo singa tazze waneeno mu limelight ne Pastor Bugembe nga mubadde temumuleetanga kutugamba nga wali malaaya. Naye byebyo ebigenda mu maaso. Naye ffe tuwagala oba malaaya oba si malaaya bajja kwesootingira eyo Pastor ajja musabira akole ki akyuke. Ffe tuwagala kimu oyo abeere maama wa kkanisa. Kyekigenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda era nga tubakakasa nti ekintu tujja kifuushinga paka kasita Pastor n'aba asazeewo nti mutuufu omuntu yono omutuufu. Tuli ku NCK TV. Teweerabira ku subscribing oba nga obadde tonaba, ringing that notification bell, sharing, liking, ebisigadde nkomo nabyo tovaawo.